Sam Lukwago mulwadde wa nsigo ono y'omu ku bannakibiina ki Uganda Kidney Association era ng'okuzuula nti alina ekizibu kino gwali mwaka gwa 2013 kwe kutandika obujjanjabi. Nzize nzijanjabwa okutuusa mu February ensigo ezaalemererwa ddala ne ntandika process ya dialysis era kati nina okugenda ku dialysis emirundi 2 buli week. Abantu bangi abasirika n'obulwadde kyokka bagenda okugenda mu malwaliro nga bwasajjuka dda. Kubanga obulwadde bw'ensigo tolina ky'obugeraageranya nakyo. Tebulumanga omusujja, tebulumanga kifuba, tebulumanga mutwe, naye kwegamba obeera oze mu nsi endala. Lukwago agamba bannaabwe bangi bafuna ekirwadde kino ne batamanya ne batandika okugulira ebiragalalagala n'abandi okuddukira mu balaguzi. Abantu abasinga bakebera musujja, bakebera bulwadde bulala. Sono nga nsigo zezikola ki zezibaluma bugenda ne bukwata omuntu nadduka buddusi munda gukuba buleeta ebintu bingi nnyo ogenda okwesanga nga afudde. Ebyo nga biri awo ebbeeyi y'eddagala ly'ekirwadde kino bagamba eri waggulu nnyo ate nga ne mu malwaliro ga gavumenti teririimu. Eddagala eryo teribeera mu malwaliro, tewaliyo wadde akaddagala ak'esente enono k'osobola okutandikirako. Tujjanjabwa n'ensimbi nnyingi gamba consultancy so nga ate abalwadde abasawo batono. Bino babyogeredde mu nsisinkano gye babaddemu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga mu Bulange Mengo. Nga twagala Buganda eyongere eddoboozi ku bulwadde bw'ensigo okutegeera nti obulwadde gye buli. Katikkiro mu kwogera kwe akubiriza abantu okwettanira okwekebeza endwadde. Tutera okugamba abantu nti mwekebeze waakiri omulundi gumu mu mwaka. Ekyamazima endwadde ezisinga okubeeza obulabe zeezo z'otamanyirawo mangu. Wano wasabidde gavumenti okusosowaza ebyobulamu mu ggwanga naddala ng'efaayo ku mbeera y'abasawo mwe bawangaalira. Ekyennaku otuuka mu kizimbe nga kipya naye ng'abasawo bonna bakutte ku matama kubanga bakaayanira nsako. Lwaki abasawo beekalakaasa tibaagala misaala? Tulaba ensimbi nnyingi nnyo ze bagaba, simanya ba musiga nsimbi, simanya baani, ab'ebyobufuzi, abaaki, ssente nnyingi. Lwaki ez'abasawo zibula? N'ekyokubawa emirimu nga bamaze okusoma, Kamalabyonna ayagala kibeere kya nkizo. Twalaba abayizi abatendekebwa abasawo balina kye bayita okwegezaamu internship nga bali awo tibabasindika mu malwaliro ne tewali ssente. Bw'obiwulira okwatibwa n'ensonyi. Talemye kwogera ne ku kibba ddagala kyagamba nti kifuuse nnamulanda mu ggwanga n'anenya gavumenti okukikwata n'okunaanya. Naye balibba eddagala liringa mpiso. Lwaki ababba eddagala ebyo batulema okukwata n'okubonereza? Kubanga eddagala lijjira mu bibokisi, lijjira mu biki. Balibba batya babbanga bobba akayiso n'okateeka mu mpale. Waliwo obunafu mu kulondoola ensonga y'eddagala gavumenti lyegula. Baliisa batya ku miryango? Ebikozesebwa mu malwaliro okujjanjaba endwadde ezimu gamba ng'ebyuma ebijjanjaba abalwadde b'ensigo onalaze obwennyamivu olw'okubula amalwaliro amanene mu ggwanga. Simanyi oba amalwaliro amakulu Masaka, Mbarara, Gulu, Mbale, simanyi oba ebyuma ebyo gye biri. Tebiriiyo. Bigula ssente mmeka gavumenti ne zigibula? Bigula ssente mmeka ezo gavumenti zetasobola kufuna? Katikkiro asuubiza okukwataganyira wamu n'ekibiina kino okubunyisa nnyiri ku kirwadde ky'ensigo wamu n'okukirwanyisa mu bantu. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.